kitangaza mukulikeyo mukanyomero kaffe ako mugenyi waffe olunaku olwaleero omwami Filfu ndowooza mumulabye mumutegedde bwatyo bwabadde kati tugenda mu kanyomero kaffe ak'emabega wa kamera kiki ekiri eyo gwe gy'otali tugenda tandika bwe tuti etteeka lya copyright waliwo abalivuunula obwalyo ate nalyo lirina kye litegeeza gwe obadde okimanyi nti bw'otunda firimu gy'otalinaako bwannannyini oba gy'otalinaako buvunaanyizibwa kumenya mateeka era gavumenti ekuvunaana oba okitegedde ekyo bannange bw'oba oyagala okutunda firimu ng'eri mateeka dduka ewannannyiniyo musayininga endagaano mugende mu UFMI musobole okubeera nga mufuna security device muteeke ku firimu eyo naye gwe w'oba otunda firimu ng'okwata kopi ya munno gw'otamanyi n'ogikubako mu copies nga 2 ogwo musango era ebikwekweto bigenda mu maaso ndowooza mubalabye engeri gye babayisizzaamu kati naawe ali eyo ng'okola ekintu kyekimu bambi nkwegayiridde lekeraawo amatundiro mangi ge bakkiriza okutunda ebinayuganda gendayo suubula teeka mu library yo tunda firimu z'ebinayuganda olaba anakukwatako teri agenda kukukwatako mukwano gwange owulidde Palwood ne UFMI bali mu kutalaaga bitundu bya njawulo nga basomesa abantu abandyagadde okutunda movie z'ebinayuganda bakola batya bannaye nkimanyi mu katundu ko banaatera okujja naye mbadde njagala ogende attending beerayo owulire osobole ate okusoma oyige nkoze ntya kuba biri mu ssente bw'obeera ng'oli mu layini entuufu ate teweerabira nti obutamanya tebukuggisaako musango era bwe bakusanga tebakimanya nti no wali tomanyi nedda era bajja kuvunaana omusango ogw'amaanyi okutunda firimu gy'otalinaako buvunaanyizibwa gy'otalinaako bwannannyini bwe tutyo tweyongeddeyo mu ggulire lyaffe eriddako nga olunaku olwokubiri ennaku z'omwezi zaali 22 minisita Kiwanda yatongoza firimu wano mu Uganda lyali ssanyu jjereere lyali lyakabi nnyo nnyini ddala minisita wavayo n'atongoza firimu mu Uganda tuyina gye tulaga tulabayo oba mukitegeera n'agamba n'okugamba nti gwe mulimu gwalaba abavubuka mwe bayinza obbeera ne beekuuma okuva mu bwakireereesi oba okitegeera ate nga bafuna ssente ate nga bakola okitegeera kati n'agamba n'okugamba baffe ba filmmakers locations zibadde zitutawaanya okufuna naye agenda kwogerako ne bekikwatako asobole okubeera nga batufunira locations batufunira engeri ki ennyangu ey'okufunamu locations bannaye kyakabi wetuba twagala state house tujja kgenda kyere bannange kinene nze sikirabanga kuba gye tulaga tutandise olulabayo minisita Kiwanda wati wabadde olunaku bannaye ennaku z'omwezi zaali 29 September mwana muwala Irene Nanziri Seremba ng'atongoza firimu ye gye manyikiddwa nga White Devil bannange omwana yakifa bakula bannaye omwana yajjuza ku Club Obrigato kifo kinene nnyo ku movie premiere naye yakulaga nti yakijjuza najjuza abantu ne basigala nga bayimiridde obutebe nga buweddewo kakyala katono naye kakola ekintu ekyenjawulo nze ndabye premiers ngeze mu premiers ez'enjawulo naye teri premiere yali ebaddeko nga yaseremba era ebiri ku mimwa gy'aba movie makers bagamba omwana kye yatukoze bannange tunadda era nze nange njagala nkole premiere efaanana nange yaseremba bannaye omugenyi omukulu yali Sekawumalu n'amuwa obukadde bwali 5 ku cheke n'agisayininga n'amuwa ne bbaasi ey'obuliwo bannaye weebale nnyo Sekawumalu gwe yasuba ku Club Obrigato genda ku National Theatre osobole okubeera nga olaba The White Devil mwana muwala agenda ku screeninga film ye gye bayita The White Devil ku National Theatre nga 6 November omwezi ogujja ate nga lumu December namukwakula movie premiere ku Club Obrigato okuva mu Sweet Films bambi tugende tubawagire tugende tukikole nga bwe twakikola ku Seremba naye ate nabo tugende tubawagire bambi tubeegayiridde tufukamira tetujja fukamira n'olunaku nga 13 November Phoenix Films egenda tongoza movie yayo gye bayise Bridge of Hope bambi tugende tubabeererewo ku Muganzi Razza Rooftop gye bagenda okubeera nga batongozesa firimu yaabwe
bambi tugende tubawagire tugende tubabeererewo tugende tukube ekintu tugende tujjuze rooftop ya Muganzi Razza baana bato tugende tuba supporting bakoze film ennungi okuzaama bambi tugende tubabeererewo teweerabira nti program yaffe eteekebwamu ssente Shamia Shoe Store Nahira Fashions ne Sekawa Motel bannaye tuwagira abantu abo mu ngeri emu oba endala ate Wings Films egenda kubeera nga etongoza film yayo emanyikiddwa nga Kirimululu okitegeera film nnungi nnyo The Greedy Father bannaye tugende tubeereyo emukono mbalala Wankoba Miracle Center ku Christmas yennyini tugenda tandika ssaawa emu bannaye mujje mutubeererewo bambi tubeegayiridde mukono mwe namba kowoola ebyala ebirinaanyeewo seetawa mujje mutuwagire manyi toyina kyogenda kubeera ng'okola weetaagawo okukyakalira jangu ewankoba ku Miracle Center osobole okubeera nga weerabira ka movie akalungi ennyo okuzaama okuva mu Wings Film bwetyo programu yaffe bwetambudde olunaku olwaleero olunaku lubadde lwa Saturday ssaawa 4 Nalumasi Jacqueline programu ekitangaza beerawo wekumire amaaso go gabeere ku YouTube channel yaffe gye bayita Wings Films TV natana subscribing agenda omugamba subscribing edduko gambe jajjawo ko jawo senga omukwano go genda omugamba asobole kubeera nga subscribing kuba programs zaffe nnungi ezinyuma naye ba filmmakers mukole ebintu byammwe nga camera zibalaba mukimanye nti no zibalaba mbalaba esawa yonna tomanya tuli bolo nga gwali waneno ku lugambo tovaawo bingi bikyajja wekumire ku Wings Films TV mbagala nnyo kitangaza yeah